kakati nzize ne bwino programu eno ebeerawo buli lunaku okuva ku ssawa ziba 4 mpaka ssawa ziba munange 5 era ng'osobola otugoberera live gwaba missinze programu eno njikuteerayo live ku YouTube omusajja owako official nenjikuteerayo ne ku Facebook omusajja owako official nenjikuteerayo ku TikTok omusajja owako official nenjikuteerayo ku Twitter omusajja owako official. Kakati kyolina okukola kwe kugoberera emikutu egyo. Gwalaba programu eno ku TikTok genda osubscribinge ne ku YouTube olabe programu yonna. Ku YouTube osakinga bwoti omusajja owawaka official. Tekamu omusajja owawaka official. Mwabanyumirwa programu eno ku TikTok kuba mbalaba muli bangi. Mwanyumirwa programu eno ku TikTok genda osubscribinge ne ku YouTube channel omusajja owawaka official. Byonna olabe programu enamba. Oleme kulabako butundu dakika 2 3 4 laba programu yonna ya sawa namba ku YouTube ey'omusajja wako official ne ku Facebook ey'omusajja wako official ku Twitter omusajja wako official wonna ngoberera. Kale nno tusimbudde leero ennaku z'omwezi ziri 9 olunaku lwakubiri omwezi gwa 9. Kakati tugenda kutandikirako ebyabadde mu kooti. Abakuumi ba pulezidenti w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Munange abakuumi bwe okwabadde Edward Ssebuufo amanyiddwa nga Edi Mutwe ne Kivumbi Akleo n'abawagizi b'ekibiina kino 5 bavunaaniddwa ekyokukola parade ey'ekinamagye emenya amateeka. Kakati bano mbwe emisango gino baagizanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2025. 25 emisango gino baagiza ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokubiri omwaka guno ogwa 2025 balabwako ku paredi egambibwa okuba mbu ya kinamagye. Omuntu civilian oba foot soldier tateekeddwa kwetaba mu bikolwa bya paredi ezeefaananyizibwako nga zino. Baali ku kitebe ky'ekibiina Makerere Kavule ku kitebe kya Nuupu ne balabwako nga bayimiridde mu paredi era nga munange emisango egy'abavunaanyiziddwa kwe kukuba ddwiro owa kinamagye oba giyite paredi eya kinamagye temuli bannamagye. Kakati kooti ebagambye mukuba mutya paredi ey'amagye mwafuuka ddi bannamagye. Kakati mubeeko bye mutebya oba mubeeko kye mutugamba mubeeko kye mutunyonyola ate tulabe kiki ekigenda mu maaso. Bano bakwatiddwa era nga emisango gyonna bagyeganye. Emisango bakwatibwa baleeteddwa mu kooti naye nga emisango gyonna bagyeganye. Emisango gyonna nkiddamu bano abawawaabirwa bagyeganye. Emisango bagyeganye. Emisango bagyeganye. Twade tukyali awo weso nfumbiro naye nga munnange ebyenga si birungi. Ebibye nga si birungi. Kati soka tuwulire bano kye baagenda maaso n'okubanga bakola dduyiro yali efaanana eti eyo gye baaliko yonna ogenda giraba. Okulaba bino byonna genda ku YouTube channel omusajja wako official
agende maaso okusubscribinga kati tosigalira mabega nga ensi egera maaso n'okubanga egoberera omusajja owawaaka. Were present at a meeting or assembly of persons held without the permission of the minister. Bajeganyi bano bonna emisango. Ali nogwe oja kutya emisango bajeganyi okitegedde bajeganyi. Kakati bamala okwegaana emisango gino kiki ekiddako? Bagenda kukomezebwawo mu kooti. Genda kukomezebwawo mu kooti. Tulabe kiki ekiddako awo, tulabe kiki ekiddako, era bayinza kukola ki okulaba nga buli kimu kitambula nga bwe kirina okutambula. Naye nga bonna beetaaga bbeiro. Era oludda oluwaabi lutegeezezza nti okunoonyereza kukyagenda mu maaso, era nga oludda oluwaabi lukulembeddwamu Shaloni Nambuya. Abasibe bano ng'oggyeko Bobby Giant mbo balina emisango emirala mu kooti e Masaka egy'okubbisa eryanyi, okukuba n'okutuusa obuvune ku bantu, nga bino byaliwo ku kyalo Manja mu disitulikiti y'e Lwengo ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'okutaano 2024. Kakati bw'ogenda mu maaso n'okwetegereza bannamateeka babawawaabirwa bano bavumiridde kooti okukabatema nti munnange ng'oggyeko bano bokka abali wano ate wali abalala abalinze okukwatibwa. Nti munnange abaali ku pareedi baali bangi. Kibogera mu maaso n'okwetegereza abaali ku pareedi ey'ekinamagye baali bangi, ng'oggyeko bokka bakakwatibwa mbu n'abalala balinde. Kakati akulira ab'oludda oluvuganya gavumenti avumiridde n'ekyokugaana abantu okuyingira mu kooti zaako n'ab'eŋŋanda zaabwe ababadde bazze okulaba ebigenda mu maaso, saako n'okulaba oba banaasobola okweyimirira abantu bano basobole okufuna kye bayita obwenkanya. Baagala kufuna bwenkanya. Katulabe ekintu kino ate kiggwerawa kiri kitya. Katulabe Ssenyonyi kagenda mu maaso n'okubanga ate tukakasa biki ebyo ebigenda ddala batuusewa beiro banagifuna. Tusaba kooti eyambe bannayuganda kubanga eno kooti eri public, abantu baba balina okusobola ojja accessinga naddala abavunaanyizibwa ku nsonga ez'enjawulo. Naye twakedde ne badeployinga amagye buli wamu balooya abasanze obuzibu okujja wano okuuza omusango. Basurities abagenda okweyimirira abantu baffe nabo basanze akaseera akazibu ennyo okuyingira wano ku bwogezi bw'ekibiina kya National Unity Platform. Mukulu Alex Waiswa Mufumbiro awambiddwa wano, ebadde motoka Noah era ab'amagye bamuwambye ne bamuteekamu, tetumanyi wawe bamututte ne kaakano wetwogerera. Kaakati ebyo nga bigenda mu maaso, kooti yakabatemye mbo bano bokka bemulabyeko mu kooti si bo bokka, waliwo n'abalala abakyanoonyerezebwako era nga sawa yonna baalikwatibwa. Kaakati omusango guddamu okuwulirwa ennaku z'omwezi 29 omwezi guno 2025 guno omwezi ogw'omwenda. Mu ngeri endala emu kooti eno
nga bino byakaggwa yatandikiddewo okuwulira omusango oguvunaanibwa abawagizi b'ekibiina era kino 3 okuli ne babaka ba paalamenti 2 okuli Nnyeko Derek Honorable wa Makindye East okuli Muwadanku Nyingi era nga oyo mubaka wa Kyaddondo East. Bano ate bo bavunaanibwa okweyisanga ekitagasa n'okuziyiza traffic n'okwonoona ebintu by'abantu. Kooti teyasobodde kuwulira musango guno kubanga munnamateeka Mulindwa Muyizzi Samuel yategeezezza nga bwe yawandiikira omulamuzi akulira kooti eno ebbaluwa yeetegereze bulungi nnyo fayiro n'engeri y'omusango guno gye gutambuzibwamu. Wabula wabaddewo katemba atali musasulire. Awo nange ekyaleetedde n'omulamuzi okuyimirizaamu okuwulira omusango guno oluvannyuma kooti n'eddamu n'etuula. Wabaddewo katemba atali musasulire. Okitegedde nga weetaaga mwerabirako bwerabizi. Wayiswa Mufumbira aba security bamufunye era bagenze ne mu makaage mbu naye tewali kye basanzeeyo makaage ne batuuseeyo mu makaage ne baaza naye nga naye waali era bwe batuuse waka ne bakebera amawulire agaliwo tebalina kibajjeeyo tebalina kibasanze era ripooti oba bagikyusa oba tebagikyusa bwe kibadde tebalina kibajjeeyo tebalina kibasanze tewali kibasanzeewo. Kakati abo bebeerabiddeko nga bakola cheeki. Kakati buli omu asabire munne mu mbeera yonna okusobola okuba nga abeera bulungi. So emmotoka yasi ne parkinga wabbali abasajja ne babuukamu ne bagamba Wayiswa nabakutte mundu deki nangamba omusanga ajja kugutegeera. Wayiswa si mumenyi w'amateeka naye omuntu yenna bw'obanga olina ky'omuvunaana etteeka likirambika bulungi kale mutwale ku poliisi muguleko omusango then eventually omutwale mu kooti. Abakulembeze tukivumirira era tusaba poliisi eyanguwe okuta omuntu waffe. Kakati simanyi naye babikolako bulungi nnyo era nga banamateeka ensonga eno bagenda maaso